Gema zima. Mzawi akitukirira. Mukiririza kati sina kye mwogerako kikyamu. Asibagala kuyazi. Kwanza abantu bamanyi. Ono alimu association yange y'abemitwe eminene. Brigade Association. Mukulu sebo. Kulira lumbuye. Kwekyo eminene gino. Ategeeza kiwagamba bwaki. Kati lumbuye. Naye ali mu association yange. Yatogugwe gulinkere ku container. Lumbuye bamukutte. Kalate tuse kugwa. Nefe lumbuye tukyamwagala. Lumbuye adatuwa bwino. Lumbuye adatuwa bwino gwe twaleke tumanyi. Ashibagato. Abadamu tuwa. Lumbuye yatugamba ta kulinya ya tubibuhabura. Otugambye omusajja lumbuye abadde abuzizza ku blog emirembe. Musajja wa nga temukyakola. Bakyakola. Bakuloga nga tebakyakola. Agenda kuwemula Bobby awo dakika talekera ne yeetonda. Ennenge. Namba zitabuse. Kajambeko polisi mu kunoonyereza. Era lumbuye mwajje Kampala wano. Ffe tugenda kuba ku CID wali nga tuwanika awamaanyi. Tugenda kuba kuba kibooko. Alimusirikirira omukulu ayoterekerera abantu. Uganda Bloggers Association. Onakola tulina okulonda okwaba assembly. Olwaleero. Tulina okulaka online. Olanaga kuweneza. Okonekuwakanya nengene mu kooti. Fukadise utalejje. Nalondebwa ono mu assembly. Yana enkwasibwa omulimu. Teweewozaako nnyo. Obanga bamanyi ebiri mu nnyanja olina kubuuza ggoonya. Genda lunaku olwaleero tugenda kukola kulonda bamembers bonna ababloga abali wano bagenda kulonda. Okulonda kuno okuli wano Ashibakato, Ismail Access ne Widomokaye.